Mu mbeera eya bulijjo ebyemizannyo n'okusoma byombi byetaagisa okuwa obudde obuwerako singa omuntu aba wa kubikola bulungi. Ensangi zino amasomero mangi geeyambisa ebyemizannyo ng'erimu ku makubo ag'okuyitamu okufuna ettutumu ery'amangu olw'ensonga nti abantu bangi babyagala nnyo. Kino ne kye kitanula amasomero ag'enjawulo okuwa abayizi omukisa ogw'okusomera ku bitone byabwe nga tebasasudde bisale bya ssomero. Wabula ekyobutasasula bisale bya ssomero kitegeeza nti omuyizi aweereddwa omukisa guno alina okukola ng'akalogoyo okulaba ng'atuukiriza essomero lye limusuubiramu ku kisaawe, naye ate nga mu kiseera kye kimu alina obuvunaanyizibwa obw'okusoma ayite bulungi ebigezo. Wabula abayizi bangi beesanga ng'amaanyi bagateese ku byemizannyo basobole okusigaza omukisa ogw'okusomera obwereere ate ne bagwa ebigezo olw'obutassa mulaka ku byakusoma. Naye obutafaanaganako na bannaabwe, Tolofina Namutebi ne Julian Awino, abazannyi b'okubaka mu ssomero lya St. Noah Girls School Sana, baasukkuluma ku bannaabwe bwe baasobola okuyitira mu ddaala erisooka mu bigezo bya siniya ey'okuna eby'omwaka oguwedde. Bano baali mpajuluwaga ku ttiimu y'essomero ng'etuuka ku luzannya olw'akamalirizo ku buli mutendera gw'empaka z'amasomero mu ggwanga era ne bagituusa ne ku luzannya olusembayo mu mpaka z'amasomero g'amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika. Bano batubuulidde okusoomoza kwe baayitamu okusobola okutuukiriza byombi. Mujja kasaawe after break saawa 4 lessons zikyagenda mu maaso, olina okuddayo open notes otulo waliyo pepsi z'ekiro mpaka saawa 4 kwegamba byali bizibuzibu. I would spend less time sleeping and most times I would feel sleepy. But the only time, in most cases, if I see it's too much, I would sleep at break time. Naye abaffe okusoomoozebwa okwo bo bannaffe bano baakusimattuka batya? Kati mugenda okuddayo akawungeezi nga waliwo notes. N'ogera n'obuuza ku banne ababa babitegedde, n'ogera n'okatinga app. Eri omuyizi yalinga ayagala. During my break time, I utilize it very well. I make sure a half of the break, I go for break, and the rest, I go and consult teachers. And then also the same thing happened to lunch. In most cases, if we have training after lunch, I make sure I do whatever I'm doing very fast, but I can't just allow my lunch time to just go like that. I have to make sure I utilize that time because being a sports lady needs you nga you are accurate, you have that speed. Patience Namutosinga muzannyo wa handball ku Kibuli SS yafunye obubonero 15 mu masomo okuli okubala, economics wamu ne geography mu bigezo bya siniya ey'omukaaga. Ono naye atubuulidde engeri gy'avvuunuseemu okusoomoozebwa abayizi bannabyamizannyo kwe basanga. Bwe tuba tugenze kweza empaka ez'ennaku eziwererako ddala okomawo n'onoonya noti z'omiisinga n'onoonya omusomesa n'akukwatirako w'otabadde n'akunnyonnyola w'otabadde ne banno ne bakuyambangako b'osoma nabo. Bo bensoma nabo bannyambyengako nnyo naddala maati oyo bwe sibaddeewo omusomesa ajjukira klasi ezo ziba zigenda mu maaso. Kaza topic ze mba sitegedde kyazasomeseza nga siriiwo tuukirira bakwano bange ne bannyambako. Jonathan Segujja ye mutendesi w'omuzannyo gw'okubaka mu ssomero lya St. Noah Girls School Zana. Ono atubuulidde bw'ayambamu abayizi batendeka okulaba nti wadde bakola bulungi mu byemizannyo ate ne mu kibiina basigala nga bakola bulungi. Nali na setting ekintu kyange nti buli afuna omwenda ezo ziba kibooko bbiri ziba kibooko bbiri kati nagenda okulaba nga abamu bakimanyidde kibooko ebbiri kyabulijjo ate nga baagala nnyo omupiira ne ngamba okay kaakati buli afuna omwenda omisinga bw'oba ofunye emyenda ena omisinga games 4 teri traininga kati jjukira nti omwana abadde ayagala nnyo omupiira ogwo kati bw'omugamba nti no teri ku traininga waliwo eyangamba koki bwakiri bankuba ebiki ne mugamba nange engalo zinu muddeeyo bw'onoolinnyisa grades ojja kujja. Abakulira essomero lino batubuulidde nti kiri mu nnono y'essomero nti munnabyamizannyo alina okutegekebwa obulungi ne mu mbeera ey'okusoma aleme okubonaabona singa aba atuuse mu kiseera ng'akuliridde mu myaka. Kubanga omulimu gw'okuzannya emizannyo okukiikira ssomero mulimu gwa ssomero, so abakola omulimu gw'essomero naye ate naffe twagala si ffe tufunemu wabula n'omuyizi akole ki akifunemu. Kyetuva tumuteerawo obudde obw'enjawulo naye n'asobola okuba nti asobola
mu luzungu bakiyita compensation. Awo inatunuulidde okugenda mu maaso n'amasomo ga ssaayansi afuuke omusawo so nga ate ye munne Namutebi ayagala kufuuka mukubi wa pulaani z'ebizimbe.